state yali egamba twongere tupampinge Dr. Besigye kuba ye tulwanye naye tumumanyi byasobola okukola ne byatakola ki naye omupya ate abadde Secretary General perception y'essente weeri tetujja kubiisana naye tusigale n'oli nakivu wali eri Mbabazi yakuba olwala nga leero Besigye nga wankya ziba ziwera ssaawa nga 5 ng'ekisaawe kijjudde. Inside out General Moses Bigirwa oli anyway sagala kuvuvuba nsonga eno gwenga yali ku NUP. What has happened? Sagala kukirebera ku surface waga gwe kwesiga obeera deep. Ba foot soldier, first of all, ba foot soldier be bani? Tell me mwabati, who are they? Foot soldier, it is just a terminology. Mu innovation ya politics, but ba foot soldier ba mobilizers aba wansi. Mobilizers, not supporters, not members. Not members, but mobilizers. Because the work they do is to mobilize. So foot soldier means mobilizers. Mobilizers. Not NUP members. But mobilizers sobola okubeera member because member yoyo agenda n'afuna card. Yes. So sobola okugifuna n'osigala ng'oli mu. You have a stake in the party. Yes. You may show or not show, but you are part of the party. Did you have them in the party? Why never members? Yanti twafulumya card ate nga za 2,200 I think. Yes, that is 2,000. Card almost a million card was sold out. Sentence dollars. Mugwanika ly'ekibiina by then. So kuba members never supporters abo mobilizer when you bali abasinga obungi. Members, supporters, mobilizers. Omuwendo ogusinga obuguli luddawa. Omuwendo mwe baafu omuwendo ogusinga obungi gw'aba supporters. Muntu n'abeera eyo n'agamba nsupportinga awo. Ayinza n'obutaba member wamu. Kati Bwana Kyagulanyi alina obululu bungi nnyo bwe yafuna nga si bw'aba member ba NUP. Naye basupporta be. Okitegedde? Osanga omuntu n'agamba nti nawakya n'omuyayi wamwe namuwa akaluluuzi. Okay. So bwe mwali muzimba mwateekateekanga ba foot soldiers bano mwakisuubira nti kirijja oba kintu ekyabagwira obugwizi. Kiringa for example ng'eya NRM wano ekibiina ekibadde successful okubeera n'abavubuka abato ye DP UYD. No political formation in Uganda has been as robust and solid as a Uganda Young Democrats. Era bano bonna be tulina baveeyo. NRM tried to do Uganda Young Movement something. UYM tekibulikika kyalema. Naye kati omuntu naawe osogana naliko mu UYD. Many of us naliko we have a background there. So bwe mwali muzimba NUP, did you plan oba kyabagwira bugwizi to have foot soldiers? No, kati NUP obuzibu bwe twafuna abakugu bonna abaali basobola ogiwa foundation eya long term. General Museveni yatulabuukirira n'atukubanga bukyali kintu kyaffe. Era immediately nga twakamala nga formation tugitaddewo okugamba olaba nga tulina gye tulaga, abasambi ab'enjawulo ne bayimaginga ne batandika tukuba omu ku omu. Mukumba Mukaaku ne babafulumya, Bamabike ne babafulumya, Bakakande Sebufu yeekwata bwekwasi Kapepejju bw'ati n'asirikira awo. Ne banoonya ani alamyewo nga Sebufu n'okussa tassa ng'omukka gwe bayinza okuguwulira n'asirikira awo bw'ati.
kakati enzannya eyo bwe yajja ey'okufulumya abasambi abalala ne batandika okwempawalinga ba foot soldiers badde mu buvunaanyizibwa bw'aba leaders naye nga babakozesa be baliwa be bali abali ku top abaagala okufulumya ba players ab'enjawulo bakozesa ba foot soldier to discredit you muyiseemu eggaali oyo ne bagikuyisaamu otuuka n'ekiseera nga ne ku gate bakugaana okuyingira bw'oyingira omukolo we guli oyinza n'okubula w'otuula kunafuya awo ovuka akasajjasajja akatalina makulu omaye otuuka ku mukolo nga tolina ne w'otuula naye ng'oli 005 okitegedde kakati ekyo kyo kikyatutuukako ne batufulumya kati bafutu soja baali baweereddwa essuubi gavumenti tulijjako tugikwata kati bwekyagaana 2021 netugaka tutambulewo paka 2026 kati wakati awo bafutu soja olwokuba be baprotectinga bali abakulu waggulu n'abagamba namwe musobola mwesimbewo obwe mpimu busobola obwa president mubusobola obwa kansala mubusobola bafutu soja ne babeera inspired omuntu ali eyo takwatangana ku miliyoni 5 n'omuwa essuubi ery'ebbiliyoni erimuyingira mu bwongo kati tugenza okumaliriza nga waliwo ku bafutu soja abaafuna ku bifo ne balaba obuwoomi bw'essente z'ebyobufuzi waliwo bafutu soja abamibwa kaadi naye nga bamanyi obuwoomi bw'obufu obwo obwa kansala n'ebigenderako kati ne bawula bwe kabalagala obusungu ne bukompayiringa kati bwe tutuuka mu 2026 gavumenti era erema okwatibwa ennene eyajjajja wabaawo obugavumenti obutono obukwatibwa eri esooka eyabikwasa Kyagulanyi yabalema ne mujja ku eno kati ne tudda kweddako eya second organ and even the local government wabaawo obufu obw'enjawulo kati bafutu soja mulimu abataafuna obwa kansala mulimu abadde batitenkanyiza ku ofiisi baba bali awo president n'abwaka nti abange nti ayiseemu tabisobole agenda okasuka obubaka nga ye ali mu America bafutu soja bali ku gurawundi bazoganyiza wa aba yakamalayo weeks 2 kuyaleka mu bigere n'agamba mugende mukole wano tewali mirimu ebisaba by'ebyobufuzi byaggwako mukitegedde bw'olowooza bwekyali yakyogera publicly mugende mufune ebyokukola so mwina ba aida abakira ne babeera around office there ekintu anti oli yabagamba ekintu kyammwe bano bapolitician baatutama jjukira ffe baatuvumanga amasuuti obusajja bwa DP obw'enkwe obw'obusuuti n'obutaayi obumyufu okiwulire bwatutama nze bapolitician ekigambo bapolitician kyali kitambula nnyo muno bapolitician baatutama ffe bafunira ku maanyi gaffe bo baadiba bo bapolitician bajanga aba politician oba tusobola kyogera ku Nuupu bambuuga baseggo na baadibiro tebaagalira ddala kati bo bagamba si bapolitician kakati bagobeddwa bafutu soja bagobeddwa ku kitebe baba bakyali awo bagamba nti enjogera eriwo ng'egamba General Museveni is a dictator tulwana dictator tetugenda kukkiriza sente za dictator tetuzirya kakati bagenda okulaba ate abakulu abakulembeze bakubye ebirayiro ku levels ez'enjawulo era baconstitutinze leadership mu parliament akabonero akalaga nti dictator waali era tumukkiriza naffe weetuli katambule naye tugira tutambula tuyombera naye munda it is okay you quite from within okitegedde kakati
bafutu sojja babuuza ekibuuzo ne bagamba bwe kibanga bwe kityo bwe kiri dictator waali nammwe we muli abakulembeze eby'okumuggyako tekyali nsonga. Oconstituting oludda oluvuganya kitegeeza we are under democracy mu parliament. Era is an admission twakkiriza nti ffe tuvuganya. Era ebigambo bwana Ssenyonyi bwe yabyogera nga parliament eyisa vice president ne prime minister. Iyi session yasooka mu speaker omupya yali akonamu bukonyi stamp n'agamba nze ne ttiimu yange ku ludda luno tetugenda kuwakanya bila mupaawo, tugenda kucheckinga government just like the practice in UK, just like the practice in Germany, just like the practice in US. Kati kitegeeza Ssenyonyi yatulayizingira bba ekifaananyi ekyalaga kya democracy omukwafu. Who is the beneficiary on that? Wentebe. Kati futu sojja akugamba olina Moses Sirikirwa the inside out. Futu sojja akugamba Top analyst w'ebyobufuzi mpuliriza buulizagala kuwakanya. Futu sojja akugamba woba ogenda kucekinga oli kumucekinga bucekinzi kitegeeza okanyiza naye mugamba atuteera abantu baffe. Kati lwaki bakola ki mu kkomera? Under democracy, we under democracy. Abasibe bakola ki mu kkomera? Kino mu kisootinzi. Ekintu kiwedde ku leadership level mukanyiza mu parliament n'empapula buli omu akyusiza n'awamu ne kopi ye. Muzindalo prime minister aguvaako leader of opposition agukwata. Prime minister ayogera kino omukulu amutereeza. Bamaliriza bonna bambuka mu kantini waggulu. Kubo andi marakwanga. So mu kantini ya parliament eriyo ekyebisana. Kene balo kanjali. Kakati kati waiswasibwa kuki? Kyekibuzo ky'abafutu sojja. Mwe muli amala kwanga muli kubbo. Macheta asibwa kuki? Ateebwe. Kubanga olutalo tewakola ki? Tewali. Sente ze mufuna wali apartment musitule eno ne musitule eri. Temuva ku nnyonyi. Motoka ziriko obugombe. Okiwulidde konvoyi y'omusajja mugirina. Kakati tulina kye tulwana. Bibuuzo bafutu sojja bakola ki? And these are legitimate questions. Again, you are calling them legitimate questions. They are legitimate questions. Are the people asking? These are revolutionary questions. Revolutionary questions. It is very no answering. Your addiction is just these are revolutionary questions. Yes, that is it. Kakati awo wetuli. But I predicted that. Kubanga zina kiraba. Politics is not a game of hooliganism. Bafutu sojja balina level kubakola ki? Kubatambuliza. Aka hooliganism koto kabaddemu. Nkugoberera oli mukali active naye ka hooliganism. Kakati toyinza kugamba. Ndoza nakakuma nnyo koto kabadde. That is not politics. Toyinza kugamba. Ekivulaba obutali faringa ku revolution ya General Museveni oba okoze bubi. Because even Museveni yali agenda mu nsiko tiyagenda n'abafutu soldiers. Yagenda n'aba elite. Truth. Otalo lwali lwetaguddulowooleza at that level. Nemwe mugamba nti awo tebikola. Bafutu soldier bajja luvannyuma yabali recruitingira eri naye ng'oliwo abadriving olutalo era bali abali twalina bakadoogo. Be bafutu soldier. Bandi bafutu soldier b'omulembe bakadoogo. Nga si bamemba ba command. Nimanga bakadoogo ba Museveni baabula. Lwaki anakyogera ku mbuzi nali kadoogo. Lindawo kati nze point gye mbadde driving eri bweti. Kadoogo wa General Museveni yali tasalawo ani asigala mu lutalo n'ani alufuluma. Yali agoberera ye nga alina kugoberera oda y'abali abaplaningira olutalo kye bakola. Kakati ye Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa ye addira ate Kadoogo aplaningira olutalo. Ye mbaga gye balimu olwaleero. Kukaddemu.
simuyinza okwembuzabuzizza kanziriremu ng'omusomesa bakadoogo ba General Museveni ng'ali mu nsiko baali tebaditamininga ani asigala mu lutalo ani aluvaamu ani atuula ku high command ani atatuulayo contrary ku bakadoogo ba owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu bo baditamininga ani asigala mu lutalo ani aluvaamu bava mu rooro y'obwa foot soldiering ne badda mu butebe bw'omu maaso kintu kyaffe kati tugenda okumaliriza nga baba balina okukola ki okugwa mu maraka ag'omukulu kubanga tebareasoninga kimala tebasobola kumanya kupredictinga mbeera ya lutalo n'okugipulaninga n'okugiwa ekifaananyi ky'omu maaso bammere ya leero yeyo disservice ow'ekitiibwa Kyagulanyi gye yatukola mu lutalo luno okukuba abalwanyi banne ku high level n'abafulumya ng'alowooza is going to survive bwakuba abalala ne bafuluma nti bano bafutu soja bajja mukumira mu buyinza bwa opposition for a long time kati babuuza ebibuuzo ebinene talina answer taliiwo yali badde yayanukudde dda yo gyali tujja tabiraba bwekimanyi nti ekintu kibeera wano mu Uganda ali mu America n'akiraba nga tonakiraba n'akikusindikira ku katambi nga gwe bale tukirabanga they are more informed even more than us. Is the party falling apart? Bateekwa buteekwa kukiyiwa kiteekwa buteekwa kuyiika kubanga biki ebikola party biki ebikola revolution waliwo empagi eziba zeesigamiziddwako kyova olaba General Museveni bw'afuna amawulire nti oyita ojjooka atulungi tagenda kuleka kiramu mu Luwero Triangle agamba omu ku beeriiti be mu byekinamagye that is Fred Rwejema kati gwe genda openinge ruutu empya bwe giwunyira ddala wano nga batumalawo genda osekiwalinge mu Lwenzori Rwejema n'amuvinga he was 24 n'amuvinga ne tiimu gye basobola okumuwa agenda asekiwalinge front empya gye banaafuna obubuddamu singa eno oyita ojjooko abafulumiza ki eddwando ly'eruweero komandi yagiwa mulwanyi omutendeke omugumu amalayo kati gwe toyinza kuddira komandi ya lutalo noga nti buli omu komanda kyebaliko kati buli omu mukulu bafutusojja babaayo baga twakola tubanja zibampe $5,000,000 mbiveemu agamalobozi gasobola kuvaayo nga ekibiina kirina abantu abasobola okontrolinga abali strategic abali structured abali natured amaloboozi gasobola kuvaayo because abantu abo baba n'ababagumya buli dakiika because revolution kugumya naye balaba bantu Land Cruiser zifuuse Land Cruiser bo tebafuna. Let us look at the trinity of NUP now. Trinity yaabwe Zedriga, Ssenyonyi, Lubongoya, the three. Kwaba abasatu kuliko ayinza okugumya fotosoja? Sure. Tewali. Kuliko ayinza okuwa ekifaananyi ekinene eky'olutalo? Bali ababiri balina identity yaabwe ey'enjawulo. In fact tuyinza n'okuba nga twogera bino naye bino ebiriwo biri ku pulaani. Because Buganda terina basambi kati bagikubira ddala ne bagifulumiza kyoga terina kati ale tugenda okumaliza nga Zedriga ye mukulembeze mu kibiina ekiri mu Buganda obadde ki omanyi Otafiire yasekerera abakungu ba DP ogumanyi bino ebintu ebimu gwe bibuusa amaaso kakuweyo reference egi Otafiire retired Major General
asanga ababaka ba DP nga badde namu NUP naye nga balina ennaku yaabwe babakuba n'abasekerera n'agamba nze nabasekerera ne mbeewuunya nti kiki ne muddira ekibiina kyammwe ekyawano ne mukiwa mawu ow'eggulu. What do you expect? You gave away power. For us in NRM, we don't joke with the position of chairman. Ekyaffe ekyo ekifo kyaffe. Ekyo ekifo kyaffe kubanga obuyinza butandikira mu ekyo. Tebafaayo kuwawo ojja vice president, tebafaayo kuyawo naye awo. Kubanga kyekiwaako buli mu kyekibawaako chairman alina kubawaako. Naye mu ekibiina mwakiwaayo lwaki tebabagoba? Kakati LUP batugamba nti Zedriga yategeerera Kyagulanyi era yamukuumya okubeera. Nga sinatuuka ku eyo point, nina point gye nkugamba. LUP amakanda gaayo, identity yaayo, obusobozi bwayo bwa Buganda. Yes or no? Yes. Regions endala zonna ziwerekera buwerekezi zigatta ku bugasi neerigana. Kakati mweyo embeera gwe noddira awantu woyina beesi yo biki ate gwe n'oteekawo olutalo n'abasambi baawo n'obasuppressinga n'empoweringa ne weesiga bali baatuvaako ima sijui taata wange yaliwo ima naye nasomera mbalala nga bw'otambuza nabo. Politics oba olina okufuluma. Omusajja yali akipulaanize ng'amanyi nti waliwo Muwanga Kivumbi ne bamuusiba. Ate kakati nze nakola show wano naawe ne nkugamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi abakuba nga ayagaliza ekibiina ekyo n'ebyobufuzi bya Uganda obukulu era yali bulekedde Muwanga Kivumbi ali eruzira oba ekitali amwongera okumuzitoya, ayongera ocreatinga debate ku international level nti the leading opposition party mu Uganda presidential candidate ali mu exile, the interim president ali Kitalia maximum prison. That is a debate ku international level ku muntu abala ebyobufuzi naye oba olengerera wano kumpi era okola ebyo kakati kyaha. I thought in Joel Senyonyi there is an embodiment of Buganda. Buganda temufiiringa si waayo. Temufiiri? Si waayo. Toyinza nti abakungu ba Buganda batuuse baabo Oweekitiibwa Joel Senyonyi tekiriyo. Tekiriyo. We Nakasongola, yes, Nakasongola kiri mu Buganda naye si yeri Buganda. Kiri mu Buluuli. Nagendayo, I've been there. Tebagana kubagamba nti bali mu Buganda. They don't want it. They are outrightly out. But it is the territory ya Buganda, historically. Geographically and historically. Okitegeera. Kakati mweyo embeera ne kibanga tiimu ya Central teriiwo. Kakati ekintu kitagala tewali akontrolinga weevuzi ezo. Kyova olaba mu magye mulimu kye bayita chain of command. CDF tafuga bano bakurutu wansi. CDF afuga ba chief. Okitegedde? Kati ba chief bebaleeta amawulire wansi. Magye bwegatyo bebagasobola. Naye gwe noddira Sergeant ow'evye ebbiri yeetuukire ku headquarter alabe CDF ne wa president yatuuke atwaleyo olugambo ku commander wa Force Division. Gaba tegakyali magye, gaba galina okuyiika. Onsomesa amagye general. Nze nkubuulira. Era CDF aba conducting a business. Ta conducting na barracks number. Baita ba divisional heads. Bebatuula wali babifunfugu nti
amagye gatudde gaago ge magye CDF anaaba n'agenda ebbombo oba eggulu 4th division bali babajjako n'emmundu babeera disarmed zonna mu amare nabateeka kubanga ali mu mbeera ennungi azze okulaba abali mu mbeera embi kanyiiga ne kali kuyisaamu kakati gwe futu soja asula mu muzigo atuuka ku Ssennyonyi gwe baggulira oluggi Land Cruiser lwaki takuyisaamu ekiso naye nga Ssennyonyi ayagala bakaba amaziga gegamu takikkiriza kunya nga talabye tekisoboka era bajja batwala emisinde awo n'ekitebe bajja kyokya tebeewa budde kulowooza ku bintu strategic thinking. I think it is a force gye bataalaba tewabadde omuntu ali deliberate to manage that force. They took it for granted nti abo baffe ate nga nze ow'ekitiibwa Kyagulanyi nayogera naye kyovula omuntu gwe tasobola kusonyiwa mu political mistakes ye ow'ekitiibwa Kyagulanyi kuba nze sina kyesaamugamba namugamba the dangers of foot soldiers nga tebalina command and control kubanga nze nali twali tukibaddemuko ku Haji Ssebaggala twamuwamba I was a foot soldier wa Haji twamuwamba ne tumusibira mu makaage n'agaana ogenda mu mukolo yali akoze eki agase ne Dr. Ssemwogerere naye nga amagye tetuli convinced tutegedde mugatidde kuki ne tumuwamba bamulinda ku mukolo nga tatuuka ntebe ye neebeerawo nga nkalu n'essimu ne tugimuggyako yalina Nokia 1018 yasiiba mu nnyumba ye olunaku lwonna n'emmere twagimuma gwoba osaaga ne hooliganism. Politics of hooliganism akulya mugaana omusajja mu makaage twamuwamba kuba yali agala nakukubira poliisi ejje biyingiremu ne tumuggyako essimu n'ata communicating. He had no communication. I am telling you, I was a commander. I was his ADC. Doing these dirty things. Simu nzi yamutegulako n'essimu ye n'anoonya akasimu ng'akalaba kuba nzi yalina access kuyingira mu nnyumba abuuza essimu erudda nga alina gwagibuuza tuswakidde ffenna weegata n'essimu ogerere ku kiggrawundi ki twefudde abamanyi b'ebyobufuzi as early as 2005. So you warned Kyagulanyi about foot soldiers? I told him, if we don't control this force, but I thought the force will control you. I thought the party belongs to them, to these foot soldiers. It's their party. And kakati yeyo effect. Chiringa gamba nti UPDF nti kurutu. Bebananyini je. Command y'abakurutu. Bakutwala. Because they are rudimentary, the way they do their things. Bakutwala. Is General Museveni anywhere in this? Mayotero kunzikira yombo jajja. Anti kakati ogamba jajja yatukuba. China school of thought bbiri. Okubanga kyabutamanya nga abantu obanga kiri deliberate. It is a design from somewhere. Oku bastardizing ebyobufuzi kweyo level. You have used the word. Yes. To bastardize. You have used the word. Okitegedde. We have bastardized this politics. Kweyo level. Sayinza okukibaamu. Sayinza okanga alina waali. Omukono mwali. Tayiza kubulamu. Jajja. Anti kati olutalo. Ng'abawadde eddembe okola bye baagala. Anti kati olutalo lukyuka. Kati olutalo kati bagambye March 2 tukavule. Kati March tukavule. Interested parties abala basobola okujja ku board. Mu March tukavule. Ne beetaba mu March. Ne bakuwa abana matchinga. Wawiza no bamobilizing January ne babula. Kati yo other partners ne babakuwa. Ne babakuwa 100. Ne bambala. Well trained. Kiwulidde.
ekyokola bakimanyi nga bajja kutuuka. Bigiro oli mu byabufuzi, you know politics. Asobola okupangisa amagi ate oluusi nga totegedde. Nga totegedde na kutegeera bo ne bajja ngolowooza bafutu sojja naye nga ffe tuvudde ejjinja ffe tuvudde babi nnyo ogenda okubeetegereza bonna emitwe tekuli nviiri misale oba otegeeza bwegiba emisale ffe twabirimuko wano experience is very very nakai it's very big lesson. General Museveni yali akuba Mbabazi teyayagala Mbabazi kubeera leading opposition candidate. Kati ku nomination state yali yegamba tuongere tupampinge Dr. Besigye kuba ye tulwanye naye tumumanyi byasobola okukola ne byatakola ki naye omupya ate abadde Secretary General perception ye ssente weeri tetujja kubiisana naye tusigale n'oli nakivu wali eri Mbabazi yakuba olwala nga leero Besigye nga wankya ziba ziwera ssaawa nga 5 ng'ekisaawe kijjudde ekya Besigye. Jjukira Kayihura ye musambi eno nkitegeera luvannyuma nti Kayihura ya deployinga ba prime preventer emitwalo ng'ebiri bajjuze wa Dr. Besigye. Mbabazi ate ku kino n'abantu bonna bagaa nti Besigye akyaliko era Mbabazi yakoma ku olwo okubeera candidate. Nakitegeera luvannyuma nti jjajja yatukuba omupiira baddaaye twali tuzanyira mu ngalo ze. Owadde politics obudde kusaaga n'okusaaga, that is it. Jjajja ayinza okuyunja lino eryengedde ayinza oddiyunja asobola okulaba foot soldiers bafutu sojja 1,000 basobola okumakinga ne batuuka wali omukono ne guvuga kompyuta bazirinyemu amawulire gakola ki gagoloza foot soldiers gagoloza foot soldiers naye nga bavudde Kasenyi ku Kasenyi wenkomye saagala kweta nze Simon Muyanga Mutaya.